mukyala nkulabye olinga omwesere yani yagambye nti n'otambula y'omwana obwana yakuyombese omwana wange mbadde erawo omuntu anyiiga abaako wakoma naye gonyiza osusse ebendaba olinga agamba nti nno muzaaluke ng'ate sikisobola munkulu gyensula. Amanya nze David Wadimba ndi Kalagala wano Bulemeezi. Oluyimba olwo nalimu nga tulimu ne Florence Namirimu na Bwami Medida ne Hussein Kaboggoza na Catherine Namatovu ne mukyala Fide Namuddu. Yes. Endongo gy'olaba nababutonga gyekwanyiza era n'enjiraganya obunyiikivu era amaanyi twalinga ne munnange Mabirizi John ye yawummula emirimu gy'ensaba emirembe ze ne nsigala nga nkuluusa na nnyo ntwaza nali mmaliridde okufa naye endongo eno. Eddoboozi olinnya eryo lyajjiramu kubanga twabeeranga wano wamu. Nsi najjamu mu 1971 ennaku z'omwezi 11 Desemba. Baganda bange baagalwa ekyama ky'ensumulula basinga makikweka ku kotogera Uganda. Mulinga be basotola so bangi bafuna amadiguli mu bitali bimu. Ebbanga lyonna lyewala museeyeza abazungu bye nalaba tebinnyumizika. Omwoyo gwange guno gugira ne gudduka ne gugenda mu Sweden. Tegulwawo okutayira gugira Geneva mu kibuga ekya. Nzaalibwa omugenzi John Sekizivu ne maama wange Constancia Nanziri. Nzaalibwa abaana 8 naye nga tusigaddewo 6 abamu Katonda yagenda abayita. Natandikira mu Koko Museum primary yali nasale mu budde obwo. Ndoza mu myaka gya 80 awo. Envaayo ne ngenda Kalagala Primary School. Eyo nno gye nava ne neeyunga ku Luteete Secondary gye namalira emisomo gyange ng'endongo eno endidde obwongo. Sowoddeyo bwanga nkyali oli omulemezi ow'edda babuzeeko ebbanga naye bambi mbalowoozaako nnyo era bwe mbeera ewange mu mbeera mu birowoozo ntakera mbaleetereyo ate bino bantu bange ebyebigere nno bino mundigirireko abo bantu bange nze nnakubya ebyuma omwana weeroweero mbalage ntiro yoona yeeyinza mwanyooma nga luli bwe nalinga mu ngalo za ddaani nazze nkyuse nanga luli ku teepu ya second hand twajjirako omwana w'abalo mwami Zuukuka naye nga omutwe gwayo yonna teepu eyo yajjirako second hand oba Muzeidan. Oli eyantwalayo bwe yantuusaayo n'annyanjula n'agamba ndeese omuvubuka oyo nga muyimbi namusanze mu kyalo eyo. Kaakati Muzeeyi Kakumirizi ndowooza yali stage manager n'ambuuza nti oyinayo obuyimba bufaanana butya. Naye mu budde obwo tewaali gitaawo kubanga baali ndowooza bazirese ku ofiisi gye baali batereka ebintu ku store. Nembaga nina obuyimba 3. Bannange saagadde kubakisa ennaku ezaakayita nafunyeyo amawulire lwaleero okwekujja nga mpakuka nsobola okubalaba situwanga ngatima wa bwe katyo kaali kagenda. Kakumirizi n'aŋŋamba nti ojja kudda tulabe ekyokukolera. Ekiseera we nagendera nga Muzeeyi Dan ne Muzeeyi Kakumirizi bawukanye nga bw'omanyi. Kati awo ne wabaawo amasannyalaze okusannyalalamu. Oli agenze ono asigadde. Kati ate ffe twajja ne tusisimula entebe gitasinga era kyova obulya nti olutambi olwo lwe lwasisimula entebe gitasinga. Entambi ezo kale katugambe nti twazifunangamu kubanga music mu budde obwo wagendanga okulikoodinga nga mumaze okutegeeragana emiwendo
ya ssente z'ogenda okufuna mu nnyimba zo kuba zaabanga 6 erudda n'erudda 3 kati twazifunangamu tetuyinza kugamba nti baatulyaza amaanya. Mwana wa balo Florence aleeta tayita eyo oba ekirowoozo era n'alukolako naye nga terunnanoga bulungi naye bwe tubeeyo bayitawo Namuwongo alunyimbiramu naye naye ndaba nga terunnagenda bulungi era saasooka ku piikinga kirowoozo ekyo nanneesibako naŋŋamunanga oluyimba tuluyimbe nennyongeramu ebirungo era kwe kuluwulira nga luli bwe lutyawo. Kale tukyali ne Muzeeyi David Wadimba. Olina okyayimba oba ebyokuyimba bivaako? Nkyayimbira ddala. Ndi muyimbi ate ndi muwandiisi ate ndi mutendesi. Era abaana abasinga bali muno bonna mbalina mu ngalo zange n'abamu bagenda mu groups ezitali zimu. Bwe nyimba baziwulira n'abafu bozigula nekubira sayidi ey'abakazi bwembeera nyimba ensonga eri nti okuva mu atolwe nagezaako kubo nanyumirwa ennyo geemu baabakazi mmwe muli mu kyawo buli alegako atenda abaami muwaka n'oba si kyo ekituyayanya kimu bakyala ne tuwaayo ebyaffe balina zaabu awo we batudde buli ayina eppeere si wa muzannya aliko akatundu engeri yakeesanyusa kwe kutuuba nga batyo abaami temwegaana wabula mujjukire nti nno baabakyala tebakyasaaga kati kakabeera akatono nga kasiiwuufu obugulu kabambi bibeera bya misana bwe buwungeera ebaayo abatala sitwiti zijjuddeko abakyala beewalula abalema bayonsa baana kati bannanga ono kirasomba era basajja ffeffe tusooba ne tubalinnya obugere tuwalampa bunnyabo bwewalula omukazi ng'ali luno amazima kituufu nnyo ntikkiriza omukazi oba aligida akantu ako kabbeeyi katagaza basajja mmwe ogenda n'oga nti misana kano kankwasa ensonyi naye ate bwe buwungeera n'olaba ne gw'ototeebeza gamba nti anaagamba kukawala ako omusanga baliwewe bakukutira awo embeera y'ekiro n'emisana tetugitwala bumu kagga ate Mabirizi yali wanjawulo nnyo gyali kubanga omuwala baamuyitanga Namirembe nga Mabirizi bw'atuuka mu Makula gye basisinkana n'omuwala oyo ne baagalana naye nga mwennyina wa Walukagga era Walukagga mukoddomi waffe yali muko ate nga n'obuyimbi muyimbi mulungi kati Walukagga yalina okwegomba mukoddomi we ate nga ne Kafeero kuba Walukagga yayagala nnyo Kafeero ate ngeri era ne Walukagga yaliko mu Makula omwo mwenna abatulaba n'abatuwuliza n'abaagalwa baffe n'abaagala musiki waffe akadomo kamu tubasaba mutwongeremu amaanyi era mbatumiddeko nnyo gye ndi mulamu ebiwulirwa byonna nti oba nagira ntya oba nagenda ntya nkyaliyo era nkyasobola okukomawo nga bwe kinaaba kisobose. Yes, terwalimu basudde wadde omukono ogw'obuwandiisi oba okumpa amagezi yakikolanga nga Kasozi bwe yagamba nti duniya weeraba ankulekere bannange naye bannange bagire eki bayise bulungi ne Mabirizi bwe yali kubanga obulwadde bwamulumira wano nnyumba teyali eyo naye nga tuli wano nga Muzeeyi ekikamukomezaawo yonjo gy'ogamba olinako ebbaati lyo naye nno mukyalo olinga limu eddalu y'omwana obwana naye akuyombese omwana owange mbadde erawo omuntu anyiiga abaako wakoma naye gw'onyiza osussa ebendaba olimba ng'amati nno muzaaluke ate sikisobola muziro gy'ensula.
Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo.